Nyongera babuzaako kansule muli bulungi nnyo bali kubeerayo Viva Organic Natural Health Products Dr. Senjobe Richard akutusako ebigenda maaso. Tuli mu njege yagwa ekiteezi era nga ndi wangambye gwe waso. Mwaso Joseph. Oli mulongo munnange. Tuli ku lutalo. Talo lona lusomose. Odemu kubakawo nawo sebo. Ebintu byali bitya? Ebintu ebyo wamba desifrango nkusavugana muntu enyi direct. Okay, ebintu ebyo. Nze nkira ku saa 12. Kugenda ku mulimu. Okay. Kuba je nkolera saawa emu baba bagaddewo. Baba gate bajigadde. Kati nakira ku saa 12 nengenda ku mulimu. Nga tewali buzibu yadde obuliwo. Nemba ndi awo kusaawa zaali nnya ne bankuya ne bangamba baswa. Mukwano gwange yankubire wa mu Lusanja. Nengamba baswa kasasira ayise abantu bonna bafudde mbadde mubeera wonna byaziiseewo. Ne Land Road wo teberezebwa okubanga yafiiriddemu. Nabakana naye mba ndi awo abakulu bano bakama baffe baba bali ku WhatsApp n'esimu nga balaba baweereza ku simu ne bagaba abantu b'ekiteezi bameka babeera mu kiteezi. Ne tujja kwe kutandika oli amawulire ago. Ne mbagamba nsaba ngendeyo kuba gye mbadde mbeera eyo. Nagenda otuukayo nga newe mbadde mbeera ne bakubuuza ne wobeera gwe nga kasasiro yabiseewo amayumba agaali abo bonna gagenze. Kwanze mbadde mpangisa nga ne Land Road kyamubuutikidde wonna. Esibu kakati buli omu ateebereza kiki akalogo badde okamanyi olwoza ennyumba nga mmeka? Nyumba ezisukka 4 zaabikiddwa kuba nyumba nyingi. Kati nga olaba ennyumba ziri nti buli emu eri kuginayo era kasasiwe bwe yaze yabisengemu ku emu ne zitambula nyingi. Nyumba nyingi era ennyumba nga 40 n'okusoma kuteberezako abantu bameka badabeera mu katundu ako? Bantu bangi okabala abalamu bangi gwetebereza. Kati enju emu yafiiriddemu abantu 7. Enju emu kati kitegeeza abantu bangi nnyo era mirambo mingi egiri wansi eyo egitanaba kugibwayo. Gwe wafiirwayo omuntu? Nze nali mulumu nga mpangisaamu nzeka. Pozi bintu byange nga omanyi lumu y'ekivubuka ng'eyo ekivubuka bwebeera nti TV biki n'obusente bwe mbadde nkola nga nsevinga nga ntereka byonna byasaanyeewo. Kino ekisaawe nga bwe kyenkana bwe kiti bwogeraganyamu sayizi y'ekisaawe ne kasasiro sofa waabise abantu batono nnyo. Kino ekisaawe kitono nnyo. Ekisaawe kiramba kitono nnyo. Kino kitono nnyo. Eno ndabayika namba yeri wano gye tulimu. Kitono nnyo. Lwakuba ndowooza mulaka temunnatuukayo. Twabaddeyo naye ne twetegereza nga nze ndaba ng'ebyo kitono nnyo era bw'olaba kasasiro. Kati ffe twabadde nga kasasiro waayita waliwo akatimba ettaka lya KCCA ewe liyita ng'ennyumba zitandikirawo mpaka eri wansi zonna zaabikiddwa. Kuba nsonga ki? Abamu tulowooza nkuba, abamu tulowooza amazzi gayitiridde mu kasasiro. Nze kyendowooza kasasiro oyo kuba wansi batugambye wansi nga kasasiro tebanamuyiwa basooka kusima kinnya then awo ne batandika okuyiwawo kasasiro. Kati kasasiro talina nnyo kyayinza kugamba nti yeewaniridde. Kati yalayika ndowooza yakooye n'abumbulukuka yekka naye yatambudde wangi nnyo. Kati waliwo ekisaawe kye yabisse ewajja agenda eyo kisaawe ate kibadde wala ku kasasiro naye kyonna yatuuseeyo yonna eyo n'aziikayo. Kufuna bulungi nnyo. Anyway kakati abantu baffe bagamba kyabali abakola b'essaawa zino ne gavumenti ogigamba mulanga ki? Gavumenti yo njebaza n'aba Red Cross kuba nze kuva bwe nawulira amawulire ago ne ntuukawo ndi mu mikono gya Red Cross era buli lunaku nsula wano kuva lwa 6 ndi wano era jjo bwe baleese ku ngoye kwe kukyusa ku ngoye jjo era zino engoye ab'obuyambi bazireese kwe kulaba nga nfaananyeeko bwe nti kati Minisita Nabbanja yazze n'atusuubiza
nti tubeere bagumu buli kimu ensonga pulezidenti agenda kikolako naye nze kyensaba kiri kimu naffe abapangisa badde abapangisa ng'ebintu byaffe byonna byasaanyeewo nga bondaba wano wendi naffe abapangisa mutulowoozeeko atiisi nze ne bwe nfunayo akaluumu paka sinade 10 kyeŋŋamba nti ŋŋenda kupangisa ne bakasula emyezi nga giigyo kuba nze ndi muvubuka nsobola okutandika obulamu bwange kasanfuna wensula abakampuni bo bakuwadde obudde obuwumula tebaaba mpadde wabula nabasaba kuva olwo era kuva olwo siddangayo kati jjo nakubye ku mulimu ne baŋŋamba abasajja bayomba kuba nze buli lunaku nfuna nusu kakaaga kebansasula kati kitegeeza bemba siriiwo naku 2-3 baba basobola ofuna omulala tuga abanoonya emirimu bangi otabaawo kati ate bw'obanga obadde okola nga naku neka tokyakola bo tebibakwatako kuba bali bembadde nkola bayindi ng'omanyi nti bali bo bajja bizinesi kati tebajja kubeera ku nze nti babeere ku nze balinde waswa nedda kati bo simanyi kati na ssaawa zino kikifa ku mulimu kati opaleta wange abadde antwala mukubira essimu takwata kati simanyi kyekiddako simanyi kati obeeralikivu oli ku mulimu gwe ate ogenda osaanawo wembadde embeera basaanyeewo n'omulimu gwange kati obeeraliikirivu mbina simanyi oba gukyaliwo kati byangasse dda ndi wano kati ongera okusaasira ebintu bitambule kaba ogambye saba kunfunirako ku bantu abali mu ndeya abalala twogereko nabo Anji. Kade. Yangu we.
grade eno yemu kuzali zikola mu kusenda mu kutereza embeera ebyaliwo ebyatuukirawo ekisasiro okuyikamu tugenda kufuna omukisa tugereko ne driver era kivuga atusigire mu kifaananyi byali bitya yasimatuka atya katumulinda aveeko gyava ekira kyonna kyonna kijjudde ekisasiro baakiziika bambi bakijjeeyo nga kiramu leero so katandikirawo tumufune kyagenda tugamba zali sawa meka ekirombe nga kiyiga zali sawa nyongera ku ddoboozi bbiri ez'okumakya wali okola kigwe nali nkola ng'ovuga nafuna programu etyo nga yakeera kujjawo emmotoka ezisuse ku layini ezo zo nga gozitikkula gozitikka ziyiwa ne tuyoola netteeka emabega ne mutereeza emabega kati nali nkola amasina eri ku lusozi lwaffe nasooka kulaba ebinyonyi wano waliwo emiti ebinyonyi ebyalinga bisula byatuyita mu sipiidi nga bingi kati awo nenda abakazi bakuba enduulu badda nali mmanyi bagoba mubbi kati omukazi omu eyaŋŋamba Laazaalo otuuka ofa olusozi kugenda nengezaako nzinkire masini olwagikwatako ogwenti yaguwaayo lumu wali ogirudde mu munda olwagikwatako nga nkola yaguwaayo mulundi gumu nga gwoli munda nembuukamu nembuuka nengwa mu kkubo yo yali waggulu waliwo siteevu yali eyimiridde kati nengwa mu kkubo wenagwawo wenyini olwatika ne lwetama nga bagala kunziza nembuukawo nengwa ku lwaki nekyemabega wekyagenda kati wasigala nga wawanvu yabikutuka piisipiisi bigwayo kati wekigwayo nga wooli kikuzinga awo twatukiranga n'abamu abaŋŋamba dduka kyabatwala waggulu waliwo abantu nga bameka baali bangi abantu bagamba nti waliwo abantu bayika bangi nnyo abatanda bakuzuulibwa baali bangi kuba sisobola kulimba nti nalaba eyandi wano nga tudduka oba eyaŋŋamba ati dduka nawulira ddoboozi naye bangi nnyo bokakasa botalaba baaliwo bangi kuba abamu kuba nali nabaawo ku masinga abamu twabajjayo ng'ebatuulidde naye olusozi luno lwonna yinza okugaba lwakozesa sekendi nga 30 okuggwawo kitegeeza ate asobola kusimatuka mu sekendi 3 teyadda olina abantu bolowoozaako botakyalabako nga bano baaliwo boteebereza obudde obwo saabalaba tewabalaba yali adduka kwetaaza ekitegeeza abantu beboogera nti waliwo bannaabwe baali bwe bali wa sipiidi era naffe okubona twakozesa sekendi nga 3 okuvaawo kuvanga wano neeri wansi miyumba eri kuba olusozi lwona baali lujjugumira lulinga lwe banyiinya ng'omuti gwe banyiinya nga bwe lwatika sipiidi nga lugwayo kuba naffe abwe twawonera obadde okwedda no byanga ki anga ddene kale kuli kasebo wange wamaanyi kati bakisimye omutaka bakijjeyo kiwedde ki noddamu okuvuga guleda oba ogenda sokozi omulemu sigalamu nga tukola olunaku olwa lutuuse ogenda kuba naawo singa lwali lutuuse kuba lwo munnange yali awo ye bamugjayo mufu nga nze ndi mulamu nabaali bankulembedde nga ndi mabega olwa sipiidi gye yakozesa nabayisa bo ne baguwaayo nze nensigala ndi mulamu kuli kasebo Laazaalo oyo mukulu Laazaalo ddala erinnya lye bamutuma lyali ya bayibuli abazadde batuma amanya nga bakigenderedde tusaasidde nnyo famire zonna ezifiddwako abantu bazo kasa yasimatuka byebyo eyo gyolengera abasika baleeta yemu ku motoka ezibadde zikola wano gureda eyafunye obuzibu eyaguddeyo ng'ekisasiro kiyiika era nga badde balina okukola omulimu gwonna gwonna ogwetagisa basooke bakisimeyo kiveeyo mu ttaka era nga kiikyo tugenda funamu omukisa oba twogereko ne bannannyini kyo tulabe so yenna agenda mu maaso negyosinzira gwemanya nti ekiri wano si kyangu omulimu oguli wano munene nnyo nga bwekiwulira gavumenti ekoze ogwayo nebankubadde okusobola okuba nga basenda ebisasiro okubisaasaanya okubisunsula okubiteekayo wansi
yiino eri mu kulabika nti bagijjayo bagiziikuddeyo kale naawe tuli omusajja agivuganiza mpolampola agisembeza yiyo ekibuzo kiri nti yabaddeko yawonye oba teyawonye kyekibuuzo yawonye oba teyawonye yeje mbeera katabira kika kya 320 GC zino zibayita excavator omulimu gwe guba gwa kusena ine okubanga yabadde mu lusozi ng'esena ekisasiro bwe kyabaluse ne bakkirira nakyo era ng'agenda kuba nga kikyusa nasa webereze so bwe gutyo bwe guli ogwa wano aye bakiwumuzza gwegwa omulimu gwe tuliko kati omunene nnyo yebadde ezikiddwa ennaku zayo 3 okuva ku lwomukaaga eri mu ttaka era ng'omusajja asobodde okuba nga agisikayo kale awo bwekiyimiridde mpolampola so omulimu oguli wano omunene nnyo era ng'ebyafudde bingi toyinza bimalawo twongera okusobola famire zonna ekyafudde abantu baazo tutambule nabagambye ebintu ebifudde wano millions of money have been spoiled abantu bafudde ne business ebizikidde wakati eno this a multi-million thing millioni zo nga 6 ezikunukiriza akawumbi ziri wano so awe tuli mpolampola jangu desaidi ye kale awe kimiridde kibire tayagala kwogerayo bangambye oli yakiwoneramu oli bagamba yakirimu bangambye guwaliwo kibuga nga kigwayo tuweta kikalewo eziberezi nyongera obbalamusaako nobabuuzaako gye musinzirira tukyalina abantu baffe ab'omu kiteezi ebigambo si byassanyu lina akatono twogera okutegeeza embeera bwe bali buli alina kyolina ekiteezi wano ku poliisi kasaawe bali otuukawo nojja nolita kyoleese buli kimu kyanirizibwa ngoye masuuka anti obalaba webasula kati omuntu abadde asula mu nnyumba ye nga yeebise kati no ye nnyumba oli otyasebe nsaba nyongere ku ddoboozi gyetuli amanya go omanya Kato Hussein ono nsanze abalongo bangi waliwo obulongo waswa wali naalongo nange nze waswa kaakati ebintu bino bikusanga wa nze ku makya nkeera ku makya nga bulijjo nga omanya omusajja ewaka n'ogenda ku mulimu n'okola nalina nendeka mukazi wange n'omwana ewaka ngenda waliwo yali ankubidde essimu n'emirimu gyenkola ne musajja mubazi kati nali mukama wange yankubira essimu nti jja tukole quotation tukole kinze wakantera kuva essaawa nga 4 weewatu naye koolo yaŋŋamba jangu tugende tugire omukazi tukole tumuweereze quotation gamba atuwe essere tutandike okukola nenvaayo kati baana katuuka
banakatuuka nina famire abantu bange basula omwo abasinga era nesaawa eno waliwo era abali ku saidi eri okuleka eno gye nabadde ensula nga babadde babokabo kasasiro ne gye mbadde ensula era nesaawa eno nabo babagobyewo kati nga mukulu wange ankubira essimu aŋŋamba mulongo nga tuwuliddeyo nti kasasiro yatambudde abantu bo balamu jukya nze nakava ewaka nemugamba nze nemugamba nga ndi mukakafu nemugamba nze abantu nabalese baki balamu kati nina sisita wange naye abeeraawo era yeyanfunirawo embadde ensula nemugamba senga w'abaana waligenzeyo nolaba kuba bankubidde essimu abudusalamu ankubidde essimu naŋŋamba nti ewaka wayinza okuba wakoze eki waliwo obundi kasasiro nammwe yabatuuseeko ze nembagamba ewange kasasiro tanabatuukawo kuba nze nkedde ku makya olwamaze okusaala mukyala nemugamba ne muwala wange yabadde azuukuse nemugamba bampe kacyayi nywe netunywa kyayi bulungi nemuwaawo ensente ezokozesa nze nentambula neŋŋenda kati bankubira essimu ngamba tekisoboka nze abewaka bange nabaleseyo balamu Allahu akbar senga mugamba nemugamba kale gendayo tomanya naye nze sijembeera era ze senga yabadde agenda saidi eno ngaamanyi ebiwaffe walungi batuuse kubajjukira ewaka yabadde amanyiwo naŋŋamba kojja wallahi abantu sibalabako ate wonna wazibye kuba bamuyita mugole nali nakamuwasa mukazi wange yatuuseewo kati awo nange nenvuga mangu nentuukawo nasanzeewo akirungula ziga nagambye kusinzira ku bantu wenabadde ensula nagambye wana awantu ddala wembadde ensula n'ebintu ebiriwo neŋŋambye yo tekyaliyo muntu mulamu era mukyala wange nze awantu ewaka wabaddewo abantu 3 mukyala wange n'omwana wange waliwo n'omwana mukyala wange alina mukwano gwe amumuwa omwana najja n'asiiba ewaka bano abakyala bagenda ne bakula ajjawo n'asiiba ewaka naye ali awo era abantu baffe tetunabakubala abasebo tugamba mu bufunze abantu otebereza kubanga bali mu kasasiro bali awo kuba bana baleka mu nnyumba nga omanyi abakyala maze okunywako ebyokunywa mateeka ngeri gyatakola aba alina okuddayo neyeebakamuko kubana oyo mwana oyo gwe nkugambye akuumibwawo abadde kwegamba antyamukko nali nfulumawo enti nemugamba Lukumani ate oli wabweru yingira mu nnyumba naye n'ayingira kyemmanyi bo bakyali mu nnyumba omugole n'omwana wa neighbor n'owuwo be bantu bange basatu era kwolwo nze mbadde mmanyi ne baneighbor bange baalimu kwobo kubanze natunula ku kufulu yaabwe waliwo baneighbor bange abalala nze nga mmanyi kuba ennyumba yange yaabwe yebadde esukka nze nenzirako waliwo n'omuzigo oguddako wali kati nze nga mmanyi n'abaawo webali nejjo nagenza okubira nagganjanga wali nagenza okulaba nga bo balamu era ne bambuuza tata nakiya balamu nga nze mandaba kuba bamanyi ntera okulwawo ewaka nga bamanyi oba navuddeyo nabo bange bakyali ekyo nga kibi nnyo muganda wange kibi ddala ebigambo bino tebinyuma kuwulira dde nakatono famire abantu basinga famire zabe zaweddewo n'omukulu n'omugole we yagendeddemu sanjagadde kubuuza abantu bagamba kinaye gavumenti ogisaba ki ekyembasaba nga bakulembeze baffe banaffe tetwayagadde kino ensonga ate nabo tebayagadde ensonga eno ebeerewo nenze kyembasaba at least tulabe ku bantu baffe abo engeri tuli basajja basiraamu tubasaalireko tubasabireko nga tumanyi tunaaba kyasanyu nnyo nga mpita ku mwana wange nemusomera ku buwa kijja kunzizaamu amaanyi era nsaba gavumenti
etuzuulira abantu baffe. Saawa eno ze ndi wano eno naye mukodomi wange yabadde amanyi wembeera. Saawa eno ze sisobola kutunulawo, buli bwe ntunulawo nkaaba. Iwo mukwano gwe mbadde nnina n'omwana wange saawa eno sobola n'omulaba wano ku ssimu. Mukwano gwe mbadde nagwo gubadde gw'amaanyi, tubadde tuzannya naye abadde tasobola kutuuka waka, sisobola kubeerawo. Kugamba nga buli wampulira ku geeti nga nkonko ndali atuuse. Bannayuganda gye mulabye musinzirira mwongere okusabira abantu baffe abali eno mu Kiteezi wonna ebasaala oba bintu biweereze. Mwana wange omu saba gavumenti ateese nzike ku mwana wange. Musajja tasobola kugendayo eri mukodomi we yali mukugezaako kumontalinga oba ennyumba yetuukiddwako. Mukodomi we nasi yakuweereza okuva eri gyali ku ground. Angambye atandika Batamusosima kyo yagenze. Kale omukama akugume taata. Beba abantu baffe embeera gye bayitamu bali wano ku Red Cross. So ffe balabiridde bulungi okusapoti setufunye. Tewanaba kubawo kyaganya ebintu bitambula nga bino tambula mpolampola, naye gavumenti tusaba mwongeremu ku maanyi n'obusobozi mubulina. Abantu bano bambi baliirirwe bazzeewo obulamu butambule because the African Ugandans. Maama nsaba kwogerako naawe. Bagamba ate kiki abadde abavuga ku booda kuba atera ovuga ku booda. Bagamba yabadde abavuga ku booda koyi bulaza wange omulala ngamba nedda Sharifa yabadde yabalese waka. Mbagamba ye yabadde avuddemu kuba ye ssaawa ze zasitukira ssaawa 4:00 ogenda akandika okukola. Ngamba nkubirako mukadde wange ne mugamba ebyatuuse ku muto wange wabitegedde. Nangamba obedda tebannaba kukubira kuba ewaffe kizibu simuyitamu. Mbagamba nedda banategeera ssaawa 11 ez'olweggulo ate nga kyababundikidde ku ssaawa 2. Kati nange nentandika obuliikiriza ne bano musane nenninya nenjija. Naye kati tuli wano eno naye tusaba gavumenti etuyambe emubeerere okuba ebintu bye byonna byaweddewo. Batuyambe efamire yaffe tugifune. Weewaawo amaloboozi g'abantu mbawulidde. Those are stories from the heart. Twakiyinza kwongera kusingako wano byebyo. Gavumenti kati mwe betusigaire tutunuulira mwe bantu baffe mwe betulinawo buli kimu mujja kimala tukimanye ekyo. Emukozeeko tubyebaze mwongere okukola ebirala. Kristina oba nenaalongo oba maama wange nze Waswa. Kakati maama obadde mutuuze ku kyalo okwo ensebo enjege nekusanga bakusaba mmeka? wali mu awo wenyini we byagudde bayitawo mu kasasiro. Nkuviire ku ntono tewali buzibu. nabadde ndi awo nga nina muwala wange ne bwe mukuleetera kati ng'atuuse azze okundabako. Nina abaana abazzukulu ne bwe mbakuleetera abaana bawala bange bazaala abaana ne banzija gye nva jangu ogenda ola tukukulidde akafo tulina akayumba kaffe jangu obeere wali tukuleetera abaana tukuwe abazzukulu baffe obeere nabo. Ava gy'ava ng'akusanga naffe nga tugi nabadde muwala wange yakatuuka ng'ebinyonyi bingi nnyo waggulu. Kyenva mugamba maama ebinyonyi ebyo kiki? Bagenze okuwulira ng'ekintu kigira beddu kyabaluka bubalusi beddu. Omulundi ogwo
ffe twali mu nnyumba era senga twali tufiiridde twali tufiira mu nju kubanga ffe tubadde mu kikomera abaana battu baali booza bwali ku makya saawa ffe tukeera okwoza ate lwali lwa mukaaga tutere tutwanike abaana ate baali baddayo kuleeta lipoota bagenda kusoma kaakati muwala wange kyava agamba kyekigudde ko nze nange simanyi tugenda okuwulira abali ebweru mama abantu bafudde muwala wange mukuleetere tugenda mufuna jjajja tofaayo abantu bafudde maama kyava ngamba maama era zino ze ndi muzidde maama situka toyingira fuluma abaana baddukira bwereere babagamba mudduke buli muntu abaana ne basaasaana ku ssaawa eno nabalabye maama waabwe yaddukanga yagendanga waka badduka tibatwala ngatto neki badduka kiwalazimu nange nebagamba maama toyingira tuwonyeza obulamu toyingira era baŋŋaana okudda waka ate titwajjamu wadde akaana obadde osuzaamu abantu bameka mu nnyumba oba tuwera abakumi abiri oba gasukkamu bonna basimatuse bonna basimatuse amiina kyekisinga okubeera ekirungi era sirinaako yafudde n'omu baana battu tugende mbakulage gendayo katono nnyo asooke nfuna emboozi tutambule bulungi kakati ekintu ekyo omaze emyaka emekaawo mwali mufunye ku njega efaana bwetyo ne biyiika sibirabangako sijja balimba sibirabangako sirina ate nze mbadde sitambula nga bondaba bwendi omulema mbadde mu kayumba kaffe abaana we bagenda eri nga bagenda okusoma baleka bandekedde emmere yange baleka bategese buli kimu nga nze nfumba kamere kaffe oba kawunga kuyu basanga kayo sawa waliwo ku mikwano gy'omanye egyafudde oba egyasimatuse abantu bafudde bangi nnyo ne ku ssaawa ya leero bakyasire kati sijja kubuulira nti gundi ne gundi olina botalabako sijja kulimba kati navuddeyo ekintu olwabwatuka nenziruka kakati awo sijja kulimba tigundi yalowe kati abamu mbadde ndaba balabe amanya sigamanyi kakati wemba nkutwala wali bawala bange tugendeyo tewali buzibu kansala kale gye baliko oli otya gendi bwentyo amanya go amanyanze nanteza posi embeera eri etya tebadde mbi lwa nsonga twadduukiriddwako oli ebadde embi nga twakafuna ekikangabwa kino naye abantu kinnomu bazze ne batudduukirira abantu kinnomu bwe batudduukiridde ne batuwa okuva ku mmere egyo olaba gye tufumba ne batuwa enkuzi olaba ze tufumbisa ne batuwa ebyokwebikka abaatuleteddewo ebyokwebikka bayitirivu baba baatuletedde okwebikka ekitegeeza nti twafunyeewo ku nkyukakyuka obuweerero naye kyetusaba kufuna wakusula nga ffe wano tuliwo bbanga ttono kaseera twagala okufuna ewaffe kati nga ffe tulina abaana oba oyina abaana ojja kutuuka nga n'obulwadde bujja kujja tukozesa ettooyi emu tukozesa ebbaafu emu kubanga twabuzeemu amabaafu wano wonna nga bw'otulaba tulina ebbaafu 3 abalina ebbaafu bazitwongere
abalina ebbaafu bazitwongere. Wano nga bw'otulaba tulina ebbaafu 3. Bwe zibanga ebbaafu 3 ekitegeeza twekyetaagisa obuyambi. Naye obuyambi obusinga kufuna we tulaga. Awakulu nnyo. Awakulu. Tuddeyo mu bifo byaffe, tuddemu tulabirira abaana baffe, tuddemu mu bifo byaffe, tuddemu tulabirira abaana baffe. Lwansonga kino kati tulina kyakaseera wano we tuli. Kati nganze kansala tukulembera kulabirira be batuleese bifaanana bitya babituwadde batya biki naye nga tekimala twagala okuddizaawo ebintu byaffe. Kawuliddewo ku nsimbi gavumenti ziyadde efulumya obukadde 5 n'akamu akamu bawadde bamutendera ki? Esente ezo nga ziyamba abaafiiriddwa, okuteekateeka esente ezo nga ziyamba abalwadde. Tuyimamu abalwadde kati twabaddeko nejjo ng'oli yayise mannyo ga mpisi nga bamunyoludde nga wakuyamba. Twabaddemu ne bannakawere. Tulinamu abaana abataliiko mwasirizi nga bo bato bwe bati nga abazadde bafudde ne baggwawo nga talina gwamanyi. Beekabaale bwerundi bujo baawa nga talina gwamanyi. Kati waba talina gwamanyi ezo ssente ze baleese okutulabirira ngaffe gyekyabadde kyabafiiriddwa tulina okutwala emirambo giziika. Abalwadde twabadde n'abalwadde jjo. Mama Nabanja yabeereddewo abalwadde abasinga ye batutte naye twabadde n'abalwadde bayitirivu. Kati ssente ezo nga ziyambamu ebyo okitegedde bulungi. Kale tuyanza nnyo tuyanzege katonda tusabe emiti byongere tutambula bulungi. Omukama yongere bagumya abantu onokutuddizaawo tuddeyo buli omu adde mu kifo kye. Omulanga katonda tukutuuseeyo abantu bongere baleete okutuddizaawo buli omu adde mu kifo kye. Lwansonga ffe twabadde n'obuyumba bwaffe bwasaanyeewo. Abaana kati tuli mbabundabunda. Abaana tujja kutuuka kubanga baatuwadde ennaku ntono 7. Ennaku 7 ezo bwe zinaggwerako nga waakiri tufunye ate bwe tudda. Nansonga tulina abaana. Gavumenti yagambye nti abantu basenko muli beetegefu okuva mu kitundu. Tetukyalina kyakukola. Gavumenti bwe beetusasudde ebintu byaffe tetukyalina kyakukola. Nze sijja kwogerera balala naye abasinga abaninaanyeko basinga benayogedde nabo nganze abamu tetukyalina kyakukola. Kuba bw'otunula ekyo tubaddemu n'omupangisa akyasobola okujja. Tubadde tulina abapangisa tebakyasobola kujja. Badde onoonyamu 10 tekikyasobola. Buli omu agamba nti akasasiro okumbuutikira. Mpozi nga bwe bagambye bagenda mu mukendeeza naye era kyakaseera nze we nagenderawo nga yali taliiwo bw'ati. N'addamu n'akula. Ekitegeeza ne kiro bwe kiba kitutte emyaka 10 emyaka 10 emirala era ajja kukula. Kiddemu kibalukewo. Kati mu bufunze bwebanga etusasudde tunaayiya obulamu kubeera naawe twajjawo obuyinza ne tumerukawo era tukyasobola okumerukirira walala. Nze ye nteesa yange omulala kyesimanyi kyekyalowooza. Neyanza nnyo maama. Abaana be bali bongambye ne bwe soogera nabo tewali buzibu ne ekikulu bombalabire. Omukama akukuume tusaba limukiterere bulungi nnyo. Tulina kyenneetaaga kyennawe wakati katujjaawo wetuli. Tugezaako okusambuza okubakasa tweyanziza. Kansubire muli bulungi. Tuliko eno Kiteezi
tulambula abantu baffe abazze bakosebwa ekisasiro kiri ekyagwa mpozi kutusibwa ku Biva Organic and Natural Health Care Products Dr. Senjobe Richard ajja kujjanjaba enamba z'essimu zibeerawo ndi n'omukyalo ono omu ku bakaawonawo era nga omukono gwe tegwasimatuka. Maama oli otya? Toli bulungi okitegeera. Amannya go? Nabitaka Alice. Omukono guno ndaba mukutufu. Gwabadde gutya? Ali nyenze kukola. Kuleero Kasasiro. Okolera mu Kasasiro? Accident de yansanga ettaka eryabo mbulukuka. Njiikira. Omukono guno kumenyeka. Mukasiro okola mirimu ki? Nonda buli kimu ekitambula. Buli kimu ekitambulayo? Omaze ebbanga ki ng'okolerayo? Kasasiro namayingira ngeyo emyaka nga 10 Kasasiro eyo. Ampe eddakiika nga 10 zokka baaba anyambe buyambi. Okubagambe amaze emyaka nga emeka mu Kasasiro? Emyaka nga 10. Kakati omuntu ayagala kumanya kuba baŋŋambye gwe kaawunawo ddala eyali wali mu ntabwe wakati bitandika bitya mu ddakiika nga 2-3? Nakeera ku makya nga bulijjo kuba tukeera kukola nengenda kukola ku Land Film. Kati nali ntuuse natandise okukola kati mukutandika okukola tugenda okulaba nga munnaffe omu atugamba mutaddani mukiga alikuba bannaayi ndina kisale kukikkirira kofe kiragawa ngabagaba naye mudduke mukole eki nveeyo nga tudduka muba biri kikkirira wansi ate nga neno kijja tekisaaniko kyakwa eddakiika nno ntono kubanga mu kujja ne mu kukkirira kisa eddakiika ngezi nga 5 n'ekiwulu. Mu ddakiika 5 kyamala ekisaaniko okukutuka okuva waggulu n'okubika abantu bonna. Giba misinde mingi nnyo. Kuba kyagala nekitambulirawo. Kati gwe omukono guno gumenyeka gutya? Omukono guno mukumenyeka nali nziruka. Kati mukudduka kisaiko kitegeeje kyajja bwe kiti nekikola engeri y'empompogoma ekinnya. Kati mulinze mwe nakola ki? Mwe nagwa era mwe banzija. Ani akusikayo era bakusikayo batya? Kati bwe nagwayo bwenti kati ngenda okuwulira nga ettaka linjiikira ebigere nga tebikyasobola kukola ki? Kutambula byo nga babikwatiddeyo. Kati nenzijayo bwenti omutwe njayo omutwe kati nenkola ki? Nempulira abatambula era mu ddakiika ezo kyenva mpita bannaye mujje munyambe bannaye mujje munyambe. Kati ngenda okuwulira ddani mukiga yatugambye nti bannaye muveeyo ate y'omu ku abo abaliwo ng'abagaba bannaye mujje tusimeyo Nuuru wuuno kwanza eri nkwesa ya Nuuru kabajja nga bansimayo bali basajja Saali Musuudi n'oyo Dani Mukiga kabansimayo kate bansimayo naye ne munnange era omulala yali mu maaso nga naye alaajana ne bagamba ne ssenga abadde wali naye mugende mukole ki? Mumugjeyo naye ne bamugjayo kuba yasula wagguluko eri. Kabe gano kusikayo ng'omukono nga gumenyese. Gwamenyekera wa? Gwamenyekera wano. Nene Gumba. Okujja wakutuusiza luddawa? Olwansikayo abagambirawo nze nziruse nfe wano kuba kiyinza okukomawo okukola ki? Okuyiika nga nalibadde kinnaba kumala kunze banenze mu nsike nnyo omuntwala ewaka kati bwe banzijaayo ne banteeka awo ne neerwanako nze nganze nenvaayo nenfunayo bamita Jimmy Kayingo n'ankwata ku mukono n'ajja nga nkulubya n'anfulumya ekirombe bwafulumiramu ate eri wansi n'anzijayo kati bwe yansanga awo tulina omukyala awo omuyonzi wansi gye bantwala n'asooka atereeza omukono. Omuntu abantu basinga emboozi y'ekintu kino bawulira mpulire abantu basigire ku kifaananyi gwe wali walaba bameka era mwaliwo bameka bw'olowooza nti waliwo tuti bano sibalabako bano mbalabako? wabula sijja balimba ezo essaawa abakozi ffe abakera twali tukoze eki? Tutuuse
era bannaffe abaziikibwa eno waggulu bo bangi betukola nabo kwegafe ebizo tukirabira ddala oli ku mayumba muli ku mayumba naye ate eno gyetukola ku kisozi waggulu gye mwatandika eri bannatuukayo eyo kyalo kiramba kiriyo munda ate ffenna tukolera wali kati mulimu abasunsuzi mulimu abakozi mulimu abasuubuzi ntukira ffenna tukola ki tukeera ate ennaku lwali lwa 6 kati bannaffe bba abali eno waggulu nze gye nnali gye twali tukolera ate abo bo tebannaba batuukako kiri ku saidi yawe akasozi kali ku saidi yawe kali ku saidi eri oba kali ku saidi eno eyekiteetika waliwo ne tusoso serengeta wano wansi waliwo tuserengeteddayo kuberiddako wakati w'ekirundu twali bwe mwali eri ku ntabwe ddala kuba ekyuma kyali kisikakise n'ebisaaniko byakyo kyeki kyasaze bajjayo kyekyabikibwa awo wonna waaliwo bonna bayiikamu nakyo ate munnaye abamu badduka ne balamanga nze abalala baaliwa olina abantu b'ofumiitirizako bogano kyamulabako nno simulabako basimuuliza namukasa oyo ye tetundaba kumulabirako ddala waliwo ekirowoozo nti ali wansi afuddeko bajeyo olaba mutama bamuli olaba muta Nakato Mulongo abo bonna twali nabo obalabako ne Kaweesa baŋŋambye naye bamugyeyo ejjo Kaweesa ye bamugyeyo naye nga bannaffe bakyaliyo bo bannaffe bakyaliyo wansi lwaki basooka ekyo kyayika mu mayumba g'abantu ewaffe bayinga tebamanyi nti waliyo abaki emmotoka biri mu kukola bitazo okutunuza eno saze ogulidda nga 6 bazitadde ku mukono gwa saidi y'eno nge wali ebimu ebisunsula ennyo waliwo awo wansi wetukkiridde mu kusooka bali mu kusunsula kitegeeza nti bakiwadde ebirowoozo bakitaddeko nnyo emmotoka ziringa 6 zibataddewo bannaffe we bali awo olina baana bameka? Nina abaana 4 kati obulamu buyimiridde kuki okuva katukomeo ku gwe omukono guno gwe gubadde gukola emirimu gyonna wafunye ku bujjanjabi okuva ewaani ng'oggyeko kuyungamu sirina gavumenti enaakutuukako tennaba tonagendako eri mu Red Cross nagenze batuwandiise buwandiise manya batugala tugenda n'omukono nga mulwadde ge basuubiza okuwa akadde ka ssente wakalabyeko gwe sinaba omukono guno gufuna bujjanjabi ki ensaawa zino nebyekuukere ndaba emafunye ssente nebyekuukera nemirako olw'obulumi n'omuyunzi bwa nnyunga ogula painkiller n'omuyunzi nga bwakuyunga weetaaga ki obudde buno tonafuna ku ddwaliro eddene lye wagenzeemu kakati gavumenti si gavumenti bannayuganda bira tusookerako kwati n'abantu bafe balungi abasobola okusituukiramu omu oba babiri ne bakujjanja bamanyi bannayuganda mubikola nga bino ebintu buli alaba emboozi eno omukyala Nuuru ono kawonerawo ddala emboozi emu gyoli gyetandikidde yasima tutuuka mu kinnya yali waggulu gyekyayika omulundi gumu era omukono tegwakola ki tegwasigala nolwekyo mbasaba busabi alina obuyambi bwonna bw'osobola agenda enamba gye mulaba ku screen okwo namba ya mukyalo ono kwe bagenda okuteeka okoma muteeka ssente n'obuyambi kyosobodde kyonna kimuteereko agenda tusomera enamba eno nga bw'ogyetegereza ogambye tonnafuna bujjanjabi bwonna omukono bayunga muyunge gwetaaga bujjanjabi ndoza mbyulidde bino ebigambo enamba eri kikutuliza okufunira so kisome mu mpolampola nga oginywezeza bulungi 074 02 80 13 8 enamba ngenda kugiddamu omulundi gumu 074 0 28 01 38 essimu eno ya mukyala Nuuru eretamanya ki Nabitaka Alice enamba eri ku screen buli omu omukono guno tugujjanjabe tanafuna bujjanjabi gavumenti abasuubiza obba akakadde abasimatuse naye yagala bakome muwandiika ate gwe omukono tegenda linda tutegeraganye soma buladi bange mwena gye musinzira buli asobola kwata z'olinamu oba 5,000 oba 10 oba 5 zosobodde kuba ku simu eyo sindikako sente direct zajja kuba ngamba sente zo nga zituuse so omukyalo nafuna obujjanjabi n'oba wa ddwaliro
ng'osobola okuyamba omukyalo omwo ng'olina ddwaliro just eri amagumba n'emikono, kuba ku ssimu eyo omukyalo omufune tusobole okubanga nate tulaba ekiddako. Be bana bantu baffe abadde banoonya ssente ekyokulya kati abadde eri ku lusozi ng'akola kitegeeza abadde afuna mmere ya bulijjo, abadde afuna kitonotono. So tumuyambe, tumujjanjabisa omukono guno. Enamba y'essimu eri ku screen okwo, sindika z'osobola omukyalo n'afuna obujjanjabi bambi. Kati maama, ekisasiro kino bw'oba tokikozeemu osobola kukola mirimu ki bw'onooba owonye emmaaso eyo? Tolina kapito. Kuba oliranye ekkubo oyinza kukola mulimu ki wano gw'olowooza? Nsobola oteekawo amanda, enku, Yes. emmere, ennyaanya, buli kyebagula nsobola okiteekawo naye sirina kapito. Olina kapito. Oba byonna abaana bana boolabira kyokka obona school fees weewaawo. Bo bali luddawa? Abamu baabo mu mmere, Abamu bali eri, abalala bali ku ssomero. abalala bali ku ssomero. Okay. So ensonga zezo, I'm just repeating myself one time. Omukyalo yamenyesa omukono, tumuyambe. Asobodde ennamba y'essimu eyo ya namba ya mukyala Nabitaka eri ku screen yawo wansi 0740 208 138. Sindikako ssente zijja kumutuukako direct oba mukubira essimu, kyonna ky'osobola omutwale mu ddwaliro. Gavumenti tubasaba abantu bano gye bali eno, abamu tembamanyi muli kuba nkambi bokka be mufaako aba Red Cross, but ne baana abantu balowoozeeko aba outside Red Cross nga bali ku nsonga zaabwe. So omukyala Alice abantu nga bagenda kuddukira eshuwa emboozi nolero egendagenda yakawungeezi era bannayuganda bajja kuddukirira. Twongera okusaasira n'okusabira ebintu bitambule. Eno stokisi ekola mulimu ki yo sinakusiiwa? Sokisi eno ate anti bwe baasiba tulira ng'omuliro mungi omukono gusamalala mba nguteekako bwe nti onyogoze bateekako bwe nti omukono guleki Gunyogole. ogweweera naye nga batwala wezizimbye kati beteekako ekinyogoga ezikkakkana kakukolampola kifuna bulungi nnyo. Kale gavumenti bikubikwa kyekitundu ekyalo kino bakita batya? Lusanja Eno ye Lusanja, Kasasiro, bano abamu ku Sogeya. bantu abaliraanye Kasasiro Sogeya Sogeya, era nga gavumenti yabagambye nti mita 2 buli nnyumba eri mu radius. naye tuwaddeyo bbanga ki Gavumenti ebbanga tetunaa kulimanya, nale muyogereko twaga tuwulire ku bantu kye bagamba. Oli otya maama? ndi bulungi ogamba otya Kyendi amanya go nanono Esther Nanono Esther. Muno olinamu amaka, olinamu ennyumba, oli mupangisa. Gavumenti yabagambye okusenguka muno mu kitundu olw'embeera ey'obwereere eyaguddewo zembaleesa abantu weekusenza baba weeks 2 neyiye nzenzire kwekola ki okolera wa wano wenyini ofumba ki otunda ki? badde nfumba emmere ntunda walagiwe bityo ng'omukazi era womanyi gwe amawulire tobeeramu Abantu baffe abafuddemu abawuliza bulungi nafiriddamu n'abaffe abantu tebannavaayo babaana abamu bebo bakola mu baabo bakawonawo kawonawo. Okay, wali okyatunyonnyola abantu bammwe? Nze nina mwana bange yafudde abadde gwe mbadde mbeera naye bafiiridde bafiire nabo bali mu Uganda baffe bannyinaze webityo badde basuulako nange neeyiyako wano naye era nga mbadde nyambuka nenfuna emmaali neeyiya nga omanyi n'obeerawo naye mukasiro obadde ofunamuko ku maali gyoyisaamu n'abaana bange badde bagirako tebafudde bo gwe emmere gwe obadde oliisa abakola mu Kasasiro nga nangenda nenyambukayo neneeyiya netwalayo ku mmere waggulu eyo bazibwe bityo kwegamba ekisasiro kino kibabeezaawo kibaali kitubeezaawo nnyo nnyo asaazi owonda byasirande n'ekikozi simanyi oba naali ekyemisana munamawulire tovaala tobulekeddeyo bbiri zakudya kyamisana ye tuli bubi nga bwokiwulira embeera mbi nnyo kyatuyisiza bubi nnyo ekirombe bubi nnyo bantu bangi bafudde nnyo muto wange
ono wali mukoona muganda wa Jackie abaana basatu tebanalabika n'omukyala balamu bange abalala mubalabyeko omumulala tanalabikira dda ava mu katale naye wabaye okusula naffe nange nasuze nabweru wasuze nabweru atolowooza nsobola okwebaka mu nnyumba ku mbeera gye twalabye nga kyazeemu kyesaze era kyesaze waggulu eri kyazeemu era kyesaze bantu baffe tebanalabikako nakazibwe mukyala Semwanga bantu bali omwo mama Mole bali omwo Misaani enko tebanalabikako bona temunabalabako bo tebanalabikwako waliwo teyatugamba kyabikidde waggulu bwekiti nange anyumiza gwe yakoowa embeera gye tulimu tena ffe twatuze wandigenze kwalire mu kubonola ku nnyumba zange naakazimaliriza sinazifunamu nadde akasente naye nja okuzisulamu naye kenyini ogenda kuntwalawo tulambuleko naye kenyini nzitya oli mwetegefu okugenda gavumenti nga bwe yagambye gavumenti weba empadde sente ezimatiza era nza kuvaawo siwakana ennyumba oza ziri mu sente nga mmeka z'olowooza zange ziri mukadde nga 2 amaduuka 2 ekibaala sinakiggula nakiggula investment eri mugenda yonna eri awo tuli mu kutya kwegamba nze ne engineer technical engineer w'emukyeni naye ate ekisasiro sinze nakisangawo wabula kyekyansangawo olw'ensonga nazaalibwa kuno kyekyansangawo naye embeera gye tulimu eyeyagaza ntiisa abantu bonna ate yakati ffe tukyayogera ku bantu betwogerako abali popula naye remember nti waliyo abantu abatali popula gavumenti betanateekako maaso betamanyi azini nga bakazi wakazi abakere waggulu bo abamu tebannamanyikako mayitire naye ffe tukyayogerako abo abali popula nti gundi mumanyi waliwo batamanyikiddwa waliwo batannamanya kufuna bulungi nini waliwo ffe tukyayogerako abo betumanyi abali popula nti gundi tubeera naye wano gundi tubeera naye wano naye waliwo abali popula betwogerako mulimu abatannamanyikako ente z'abantu embuzi ezagenze wansi mbuzi nte z'abantu n'abantu abatannamanyikwako mayitire bonna bali awo Misaani kasooka tubuze ku twambi ono katono then twamuze ku nnyumba sebo oli otya amanya go Katumba Edward ndaba okutya baade babitugamba obyambala olw'ensonga emu ku mirimu gye tubadde tukola tubadde tukola ku zino masiini eziyoola gw'omukubadde bayoola ffe tubadde bakozi abakola ku kyuma abeeyiya nga bwebategedde abafuddeyo bakozi bananga ebintu bye tubatugamba tubyambala olw'ensonga kiri ekintu kiyinza oyoola ebintu ekijja nekikuba mu mutwe bazatubali elementi bituyambe olw'obuzibu embeera ekusanga wa embeera eno etuuseewo asanze ku lusanja kunakwengenyi kumakya mukadde ako kiki ekyatuukawo kumakya nakeera badde ntera nnyo okukeera naye kola omutima gwagaana eŋamba leero kiki nalira funa obuzibu omwana nga bikyemukubye nemumenya okugu era tewayitawoko olwo bennyini nkeera nalinza okukola nakaseera njanjaba omwana wange kyabika kuba nawulira abantu bakoleoduka tufa neŋamba bagobamuge batije so genda otululayo bwenti namanya bwekiduka kingi enziruka ekisaawe n'ekisasiro kino kiyinza okugalwawo emirimu gyammwe obulamu bwammwe bugenda kudda ku ki kuba twali tusomeseza abaana baffe kyali kyegezamuku okuyika omulundi ogumu kyali kyayikako edde mabega naye kyayika nga bwe kyayika nga kiro ngaabantu teri aliyo n'omu naye kyayika kuno kyayika kumeka esaawa ngemu n'ekitundu ngate abantu bakedde dda tanga kuyiya nga bakola emasini nezigenda nemotoka ezimu nezigenda newaliwo emasini ezabekeddwa era baddeyo nga basima bazitakula bazigyeyo
Gavumenti zigamba ki? ngafa abantu tubadde tuyiza tewakyala Weewaawo. Katusaba emirengo eterera. mbuzi yali okumenya tuyambe kati abaana katunoonya ekirwaliisa balikuyiza tetulabako kati Talisema. Abaana tukulamira ku nnyumba yo. Ono eno ye nnyumba ye mpozi wangala amanya gwe Patrick. Ennyumba gyadde akamala okuzimba ebbanga si ddene eraga nti mpya teraba nakuggwa bulungi. Muno badde oteekateekako mu bizinesi ki? kibale kibaala Ebadde bbala gye badde oteekateeka oteekamu. nteekateeka okuteekamu Okay. Ogizimbidde ebbanga ki ennyumba? kumpi eri myaka ng'esatu Myaka ng'esatu. Etuuse ku kumalirizibwa tewakyali waaka tewakyali kiddako. tewakyali kiddako aba mutairozi ntadde buli kimu Buli kimu kiteekeddwamu. manyi kiddako akwata sente zange ntuze pulutebo tetumanyi kituufu kikiddako olugana gavumenti yetuyamba kubagala essaawa zino tetumanyi n'ekyokulya kyennyini kirina bopo demude yakerenga bantu bali abali wansi nefe abali eno Muno muli waduze nga bameka bolowooza ekiwenda kino bye kiyinza okutwala ennyumba zino ebiri ze boogerako emiti ebiri ze boogerako mite ebibiri ze boogerako wano we bali bule nze patwoli omukulu naalongaawo ono musiraamu bangi nnyo bangi sofa abantu bangi tebajja kusimatuka. Ekikulu kya byonna kyosaba gavumenti ekole ki? etuyambe wetubanga esobola okutusasula netuvaawo wano eno kuba ffe ekisasiro kyatusangawo nga noono kyatusangawo si ffe twakisangawo wabula kyo ekisasiro kyatusangawo Baba tugambe wazaalibwa kuno. yes Kagamba kituufu. ate ange bamuzika kiteetikka kyo kyatusangawo kati ffe nga ffe tumanyi kyakukola bwe kyasangawo kuleka nga gavumenti yetuyambe mulimu abazze basenga naye ate ffe bekyasangawo bantu baffe bali mu bisaaniiko eyo baana ba Dawuda basatu abamukoddomi wange basatu n'omukazi natuse nengamba kale babaana bandifudde omukazi n'asigala era abaana basatu mukyala bo tebannalabika nabo embeera eri mu Lusanja ntiisa bantu bange nabo mbakubira omulanga baba bandabe bajje banyambe bankiyeyo eno bankimeyo eno balumbyeko nkubira amasimu bankiveeyo eno Abantu baffe embeera eriwo ennyumba y'omusajja mayumba mangi nnyo bengabala wano tegaggwayo gonna agenda kusaanyizibwawo ne gavumenti enasula abantu kyekikulu tukkiriza ti gavumenti ena ssente ffenna esobola okukikolako baba ne emergency na buli kimu kale tuyenza muteebi emirimu gino n'okwetegereza embeera. In addition tugeza okukulambuza saidi mwalabiko saidi emu eri gye badde basima katuli ku saidi eyokubiri saidi eno yekiteetika gye bagamba abantu eno ena batugambya ena nabyolengedde okuva ali ku lusozi wano wonono nawe abumbulukuse era teze believe nti waliwo olengera ennyumba ziri waliwo olengera ekitaka kiri kyonna kyonna basima awo nana waliwo amayumba g'abantu n'ebisolo ebiriwo era greda zino okusakuzibo gye mpulidde greda zirimu kubanga ziziterezaawo zifune ground floor ekaluba obulungi bwe zimala okufuna ground floor bagende nga basima mpola mpaka eri kubanga ekitofu kinti okusakuzibo ogedde awo nana ennyumba zabikiddwa kiba kitegeeza omulimu ogukyalabiddwako gukyali mutono nnyo ogwakakolebwa mutono nnyo nga bw'okiwulira era nga bagenda kwongera basime bano bali mu kutereza tebalina mu kusima awo bali mu kutereza greda zikke wali wansi zitandika okusena nga ziyiwa eno
zitandika okusera nga ziyiwa eno so that basobola okuba nga bafuna engeri gye batuuka mpaka eri ali abantu. Eno side yanyimiddeko side emu, waliwo side endala ey'eri gye twasookera eruli ku side y'ekiteetika. Kino ekisasiro kyabika ebyalo nga 4 okuli Lusanja, okuli Kiteetika, ab'omu Kiteezi n'awala, era abantu bonna bemulengera bayimiridde wano buli lunaku lumajja neyetegereza okulaba embeera nga bweri. So bwetegeeza buno obucaafu obuli wano mazzi meereere amakyafu ddala, era osaasira abantu badde bawangalira muno noga badde bawangalira batya. Naye ekigo kyonna kyensobola okulabayo nti this is an economic area. Amafactory gali gonna golengera recycling plants eri abantu ng'omutwalo mulamba n'okusobamu bawangalira kisasiro kino. Kyobula abasinga gavumenti badde bagamba mugende muveewo tugenda bisesetula naye nga tebakkiriza, which means that very many have been earning from this. So okugwa kw'ekisasiro kino kufiiriza bangi ng'ovudde ku baafudde. Ebyenfuna bingi nnyo ebigenda okusaana. Katusembere kano kano twetegereza okulaba embeera nga bweri. So paka wali bali mukunoonya flow ya wansi wali ground floor gyolengera eri ewakaluba. Bwamala okugifuna then bagende nga baziikuula. Esuubira okufuna abantu abala mu lulya gwayo, kubanga obala ennaku okuva ku Lwomukaaga, ku Sande, ku Mande eggulu, ennaku 3 naye oba olina bulamu kikaaki oba wafadda oba okitegedde bulungi nnyo. So awe tuli kati tunoonya mirambo gyabo abafiiriddemu tukize tugaane. Buli abatemanyi kisasiro ekyo kitegeeza abamu badde babuuza ebisasiro byayise bitya. Bwe wetegereza eyo ground wansi kati kamera bwetambula ng'erinnya bwetigedda waggulu olaba olusozi, ero si ttaka, ero lyolengera olusozi awo nena kasasiro bamuyiwa najjula mpaka eri waggulu okitegedde. So akasozi ka kisasiro kiramba kitegeeza tewali obugumu buliwo. So embeera bwe zisobola okutabuka ebisolo ebyongera okubeera ebingi ennyo bagenza okumalira nga bayise zino grade zino ziri M23456 zetwakalabako, naye nga bwezigattagattamu ziri grade 16 zinazembye okumanya eggulo. So batunde saidi yeno kati tuli omulambo gugibwayo gwe gubalibwa, naye buli muntu alinze okulaba. Kati entegeddeko era sitiiro emirambo tebakyagiwa bantu kubanga tukyasobola kwawula ani abadde ani. Gavumenti eri mukola kati kubakwata kubaweereza mu malwaliro kukola postmortem, abamu n'otuuka bakolako DNA okumanya. So bwe bityo biri kati ngenda kutwalako eri wansi olengera amazzi floods ennyingi aba amataba mangi agavudde ne waggulu gona gona amazzi gye gagenze olaba abantu bafina ddala. Olusitaseko ne gavumenti omuntu azimba mu kisenyi tugenda mulaba amazzi agakubye eri katuserengete bantu baffe. Kino kyolengera kitambula wano wansi tusaza tuserengeteko eno saidi mu kisenyi ddala. Gano amazzi ge mulaba amazzi gano mazzi ga nkuba gano mazzi amakamule agava mu kisasiro ekiri eri waggulu. So just imagine obukyafu obuli wano n'endwadde egenda okubutuuka wano gye bujja. Katuserengetemuko tusere tulabe abantu bano abadde bakolera emirimu gyabwe n'enkyankalanya bakyankalanyizaamu ekitoogo. Mirimu kyagibadde gikolebwayo biki ebifudde biri mugezako nga tutegereza tulabe ebifaanana. Si byangu gaaga amazzi gakulukuta makyafu nnyo baba okiwulira. Erina okuba nga bali recycling plant byemu ku byayonooneddwa, eyo erina okuba nga bali recycling plant eyo gyolaba. So yonna ekisasiro kyagikubye ne kikkirira nayo gezaako okusembera okulaga ekisasiro ebitiro kyayonoonye. Subscribe nga twegatteko nga bulijjo. Nze Waso Emma okutuusaako zino exclusive stories. So kati wano wabadde wakalu kyenkakasa naye olw'amazzi amangi agavudde mu kisasiro n'enkuba etonnya obutakya gye mwalabye eggulo. Ebino n'ebizimbe byaviddeko okugwa era ng'eno ebadde recycling plant
so yagudde n'egisenda wetegereza side ne bakuzoomingirako wali birabibire ebisasiro ebyatomedde nebiri bino n'ebisasiro byabitomedde kakati kitegeeza damage ezikyali nnyingi nnyo gokyatundira abantu bafudde bokka naye ebintu bigenda okwonooneka ebyo tobala era nga effect y'essasiro kino tekina kubeerawo leero lokka effect y'essasiro kino egenda kutambula okumala ddala akaseera omuzungu kyayita aftermath so agonagona amazzi ganakaladdi jjukira eri bakyakamula ng'ebirinnyawo emmotoka ebizitowa ng'eno gaserengeta babanga bakamula and I believe the government has the capacity ganogonagona amazzi gasookolanga ebigimusa so naye olw'embeera gye tuwangalemu ya gavumenti nti abantu buli omu alowooza kugwa yerowoozako yekka ebintu birina okuyamba nebyo byonna bayamba abantu bafaayo booli yaludde yanga akakasa agamba nti baakeera ne bakkaanya wano ekisasiro kiveewo emyaka nga 7 emabega agaba bagula n'ettaka eddundu naye baalemwa okukkaanya nga bo kubanga waliwo abalyamu ssente n'abafunamu oba ekitegeera bulungi nnyo kati abafunamu kituufu kyayogera kituufu bw'ojjaano olaba recycling plants abantu obuntu abakola obukozi bano balejjalejja we bali kitegeeza there is a process of money exchanging in hands si kibi abantu bafokola naye mu mbeera gye bakoleramu risks ziriwa gyenengera basikera bika yemu ku graders ezimu kuzirasiraniddeyo gira okwata sigawarasimu
tugende tukole gundiyo usinzire wano tutandikire wano tandikire wano tugisootinze lumuwe abantu bayimire ekigenda mu maaso wano abaagibwako enjega ey'okula omukaaga oli otya maama obulamu bubi kubanga tuli wano muteeti twafiirwako ebintu byaffe kati tuli wano amannya go amanya gange zeddabisanani enjega eno ekusanga wa yansanga wakawa saawa yali mu kitundu kati nali nkyali mu kisenge nga muwala wange afulumye wabweru afulumiza engoye kati nagenda okulaba nga bulanga ja maama kasasira ajja mu kisenge navaayo obuvi ngenda okutuka abweru okutunula abweru ng'ekintu kijja kirimu ebibwatuka nga tekijja ku sipiidi empitirivu naye nga tekirimu n'omukka omukka guno gwali mweru naye nga kirimu obutuka kati netudduka kati wetwadduka ebintu byajja nebikoma nga ennyumba yange gyembadde nina nga wabulayo ennyumba nga emu nange okola ki nange okubikkiramu nga obikoze eki nga bisibise wekyamala okuzikira abantu ne bajja nga buli omu tategera kiddakoki mu maaso abantu bali muli balajjana nga tubawulira balajjana nga n'abamu bakuba amabaati we batuwe bayimiridde oba we bali naye nga teri yasobola bakolaki bajjayo kati ebimotoka we byajja nebigamba bannange tetulina we tugenda kujja kasasiro kumuteeka kati tulina okumenya zino ennyumba ezirinanyeewo tutoleko no kasasiro abutikidde abantu adesegizeeno eryamayumba tusobole okujjayo abantu kati we bamenya basobola ku baisikota zange nze nendowooza ndowooza bagendako noku baisikota enenene tebagenda gikola ki tebagenda gikwata kati nebajjayo nebagenda nga bajjayo abantu nebagenda nga bajjayo abantu naye nga enene tebanna bagikola ki kikwatako naye nga ekikomera ne boisikota byonna biyise nenyumba nebalegeka nga bonna nga bonna babamenye kati obudde bwaziba buli omu naafuna okukola ki ogenda okwebaka kati enkeera netugenda twagenda okutuuka ng'ate ennyumba yange nene nga bagamba terina kugisemberera ye naye balina ogikoona abantu bakyajjayo kati awo nga bajjayo okujja mirambo kubanga tekyali muntu mulamu kati ne bagamba kuba ennyumba y'ekifaananyi bagamba kugezako kuba ne munda n'okubako munda ennyumba ne bagiyiwa sina kinajjamu kuba naye ababbi baali bangi nga buli kimu kye bayiwa ababbi babijjayo bujja buli kimu dinisa ezijja ez'omunda byonna nga babijjayo amabaati ababbi nga babijjayo kati olunaku lwandibadde nga oba olwokubiri kati ne bagamba babateereddeyo tenti ziri eri ku poliisi ekiteezi mugende nga tetulina akola kati nekujjayo olina baana bameka zirina abaana basatu kuva kati ennyumba yo yalugendeddemu olwokuba tebadde eranye kasasiro mwabasigadde mwena mulyokke naye ennyumba yalugendeddemu tikubanga babadde tebasobola kasasiro olwo tebalina we bagenda kukolera balina we bakolera waliwo okulomwa nga twabasenda ennyumba nga bali bagaziyawo nga baali bagazayo babajjeko bateeke wano kasasiro bajjeyo kakati waliwo ku mikwano gyo egyafiiriddemu gyomanyiko kati
waliwo abantu abafiidde mu bemmanyi tubeera nabaawo kati nga waliwo omukyala bamuyita mama kapale abadde n'abaana 3 ye n'essaawa zino bagamba tannabakulaba kubanga ye abadde asemberayo eddala gye byatandikira kati waliwo n'abasajja abadde badde awo ye famire yona yaweddewo simanyi kubanga baalimu abantu bangi abadaama baalimu bangi era omusajja yakaaba n'akoowa naye mpulira n'essaawa zino tebanaba bakola ki wajjayo kati waliwo n'abantu abalala kubanga abaddewo n'abapangisa abamu ng'oluusi bayakajjawo tonaba nakumutegera kuba engeri gy'oba okeera okuvaayo okujja okukola bonna bafudde n'abaana bafudde n'oyo omukyala yafudde ng'alina abazzukulu be ba 6 nga ye wa 7 bonna bafudde naye abo boba bakyeyo bangi nnyo kwegamba okutebereza kwolooza ennyumba nga mmeka ezasaanawo ennyumba okuva ku yange okudda eri ezasanirawo ddala zoga nti bono mwalimu n'abantu nyingi nyumba nyingi eyo yonna egye babadde nga abantu bewanise waggulu babadde bewanise ku nnyumba z'abantu twali tuyimiridde njukira nange nyumba efuna bulungi kakati embeera wano kwedikosa eryetya babalabidde bulungi batulabidde bulungi kubanga bajja ne batukumira ewedde ebyokwebikaba bali akawunga batuwadde ebijjanjalo ne batuwa era batuwadde emmere y'amatooke batuwa muwonde fe bali tuli mu kufumba kale babali mu kufumba tetubadde tuli mu kutereezawo wetwebasa tewali mbeera mbi egimu kuba babadde batulabidde gavumenti egikwira mulanga kinera ku nnyumba yo eyalugereddemu simanyi kuba ennyumba yange obusente bwa kikazi ennyumba yange mbadde nga nterezeza bulungi ndowooza bagikulageko awo mu kifaayi genda kugira ennyumba yange naye ekikomera kyange nga nakizimisa neyineyini boilkolta zange nazizimisa neyineyini kale nga mbulako pulasita wabweru naye nga munda yonna erimu pulasita erimu siringi amasanyalaze nabadde nakugafuna byonna byazikirite tusuubira gavumenti ejjabikolako okulowooza kubakubira omulanga mbategeeze nti bane ennyumba zaffe ezo tubasaaziddeo era bannageze nsaba ennyumba yange ekoze ki eddewo kubanga ngizimbidde emyaka mingi buli kasente kofuna kotera ku nnyumba buli kasente kofuna koteka ku omukyala mumuwulidde okusinga ekikulu kya benakatu ekiri amayumba gaabwe bambi kuba kati ono she was a victim of circumstance tebyamubise tebyabise ennyumba ye wabula ennyumba yadde notugenderamu oluso okuba nga bataasa abantu abalala era ono y'omu ku abangi ennyumba zaabwe zimenyeddwa nga banoonya bulwadde bezikyukira so tulowooza nti gavumenti tusaba obusobozi mu bulina era musobola kikola ennyumba z'abantu ziddewo abantu mbasasule mbalindire bagende batambule bafune obulamu obulala tutandikire awo ze Emma ebisasiro biri eri awo wonna nga tebannaba mmenyawo ng'ebisasiro biri eri tubirengera eno ennyumba nagiraba nga bagimenya naliwo etwali kasozi wali waggulu nagirengera bulungi nyeeno nga ne boys court abazimenye ekikulu kasamu atwasiza obulamu ono bwamawulire ennyumba ezamenyeddwa
Mama gundi bawandika ki? Mani gabulijo Mama G. Uli otya? Wendy ndi bulungi. Yeah, saddened by the events of this, but I'm happy to be Mama D. Yes, I saw you posting yesterday creating the innovation of this. Well, the idea. As of idea, Ejanti olabye a need. There are people who have been displaced. What can you do as Mama D? Of course, everyone knows Mama D for food. What do I do? Displaced people, they've lost homes, they've lost. So that means they don't have basic needs. What can I do as Mama D? Bring a warm meal, bring a few basic needs with what I can and with the help of the people on social media. Okay. Yeah. Anyone what you can tell these people on social media, the ones who stood with you? Thank you, everybody who has stood with me thus far as Mama D. All I can promise you is I'll continue being Mama D until my dying days. Okay. Let's follow up as giving her the food. So that's Mama D. She's holding the pending cookathon record. So very soon we are going to be having that record in Uganda here. She decided to give whatever she has. She focuses on food, and that's what she's brought to people. A full saucepan of food, rice, cooked rice, which we are going to eat right now. I think this is the violet one. Oh my goodness, how are you? Oh, okay. This is the violet one of my friends. She's a lawyer. How is life? After prison, managing. Okay. Yeah. Okay, so you decided to come with Mama D here. Yeah, she needed a hand and I had to help. Anything you can tell about, you can tell to the world? That everyone needs help. If you can, if you're out there and you can really help, anything small at this point means a lot to this people. It means a lot. Yes, because they've lost their loved ones, they've lost their homes. Okay. I mean, they just need comfort. And as Ugandans, we are known for being hospitable, so we should do it to our own people. Yes. Okay. Thank you so much. All right, atula ku Mukedde TV. Mama D fawa muina munatusonye obeera mu kanyigo naye tukolera abantu. Muganda nga atulaba tuli kitezi mu kampu eno Jabisa ondaba bulungi ku kamera. Aha wanikamu oluggi luno. Mama D akola kyasinga okukolera ddala. Naye Mama D leero ofumbye kapiraawo. Kwezi kyesinga okwekolera. Ebisigadde byannema. Ogwo twasembayo ku meeting wampa Rolex ng'eriko mayonnaise. Ng'eriko buli kimu. Bagiyitaga Mama D Yuga roll. Naye Mama D nga weefumbye nnyo mu kintu kino. Nkole ntya mukwano bye nasigaliza. Bye wasigaliza. Abateesi bo ogenda bagamba ki? Be bamanyi bakwetta leero. K'olina abateesi e Uganda ne weewaayo. I know, right? Bwe bateeka bagambe talina gy'alaga. Ebyaddala. Kaakati Mama D nasemba okulaba ng'ofumba kumenya rekodi ya nsi yonna. Kati wano ofumbidde bantu b'ekiteezi. Idea neevaawa. Idea yazze of course olaba amawulire kyosooka kwebuuza kiri nti ani yanfula Mama D be bannayuganda nga bwogambye abateesi n'abakwagaliza babamu so bwe baali banfula Mama D bonna baalimu kati tomanyi ani aliwa ani ataliyo kati kwe kujja ne ŋŋamba nga Mama D okola otya oteeka ku social media n'ogamba nandyagadde okikola naye akasente tekawera bulungi ng'oli akuteerako nga naawe oteekako kwegamba abantu wabakubye oluseke lw'ebiro. Actually, no. Olowooza bakubye oluseke oli akugamba Mama D genda okikole. Utaddemu. N'akwakira 5. N'ekikumi bazigabye oli n'agamba kati kwata paadi ziizo nze nina ekigundi kya paadi ekikampuni ya paadi abaana babano batwalire paadi Mama D tukiikirire tuukayo. Mama D kankuggyeko mu byekiteezo manyi twaganye ebyonoonese. Tokikola. Nkuzeeko ewalala. Yanguwa. Nakulaba n'olutalo oba yaligga yali awo nga mulungi nga Mama D kati yadda omwami ewaka nina omwami ewaka totandika biboozi kati ki ekyali kyoba kyankalanya n'oluvubuka naye Mama D weyagadde abo ba X yali akomyewo yamanyi mukwano kati mwakimala mutya kyaggwera X asigala X babaganya okuddiramu tokaabira nsi kati ye yajja ngaagala mubiddemu simanyi anti yagamba kimwali nina omwami bino tebijja musanyusa nga mbyogerako bwe nti anti omwami akimanyi nti oli sereedu omwami akimanyi kuba asula nakyo kati ate waliwo omukyala eyeesibye ku likodi ye ey'okufumba oyo ye mwamalirawa
omunagana ba rejectinga record ye ebyaddala world record kwekiri ne ku mawulire nakibateerayo n'ebyo temubyagala mwagala byononese nga byange twagala byononese nga byange ebyomulala si bye muliko atulaba ku Bukedde TV1 tugezaako mpolampola mu kanyiga ak'ekitalo tuli wano tukwasaganya bintu Mama D agabira abantu b'ekitezi mu kyere. Mama D abina ebintu obikola nkimanyi obikola mutima bulungi naye mulimu kati abatulaba ebaga omukazi oyo naye teyeewummuza okufumba rekodi yamulema kati agenze kitezi bubaka kiboobawo abantu bwe batyo mbagamba bwoba olina omutima omubi nga tosobola kuyamba abantu bwe bakwetaagira ebyo bizibu byo nze nga Mama D njakozesa eddoboozi lyange every day whenever I can however I can to help the less privileged. Okay. Naye Mama D tukupise. Mumpise era bwebale. Nanga singa temwampika sandi badde Mama D. Kwani na boss wange bamwita Justin Nakagwa. Agamba buli wala Mama D. Ngaga buli kimu kiggwa. Of course era munange kiggwa. Kuba nanga atenda tandi badde tekiggwa nga temuliko. That's what I keep saying. I wouldn't be Mama D without the Ugandans. Yeah. Okay, obubaka eri abantu abalina obusobozi towards the same cause nga gyoliko. Abantu abalina obusobozi bannange tubasaba kyetulabye wano however you can basic needs zetagisa every day so abantu we don't know how long they are going to be here for so tubasaba mukole kye musobola waliwo abanteereddeko 2,000 13 zigenda kukola omutwalo zigula obutungulu n'ennyanya my friend olukumi bwe lubulako ku miliyoni ewera ate wera exactly so ekyo kasito kitegeera tosaa kumbuza nongamba 2,000 ziri useless. Okay, omukyere tuli bali baka basmat nawe ekyo nninza omwana abege esowaani yaffe ne Jarvis ali ku kamera nga walidde wangi walidde dda kiki kyoliko kimanyi tulikodinga Mama oyinza ogomanyi tuli musanyu tulikodinga kanzige mukwano owulira otanga Mama D abakozeeko kapirawo kawulidde Jarvis omufuna tugende mu maaso ge kapirawo kali katya Red Cross wange wabadde otaddewo Red Cross ono yadde ataddewo embeera Red Cross mutuufu inogoberera amateeka sooka oveeyo kamera erabe bulungi omuntu amateeka ki amateeka galina okugoberera kale naye ngaakakero tugendeko mu bantu omukazi wamuganya okugaba emmere kujja muleetera obwezi abasajja bajja kuvaako abasajja bagenda kuvaako kale rushayita mbatuuze okulaba ennyumba zaabwe ziba zibazimba bangi bawangalidde kuno kwe bazaalidde abaana ndine muzeeyi oli otya amannya go Fred Sennyama nga bitali ebiri mu kitundu kyo tuli bantu eyaliikirya kyalo bakiyita batya kino bakiyita Lusanja omazeko emyaka emeka sikyajo emyaka meka ali myaka 9 babagambye eggulo nti mwenna bali mu mita 2 okuva ku kisaaniiko mulina okuvaawo naye gavumenti etusasudde ekya kyekikulu kyetwagala atusasule tugenda begenda okugula tuzimbeyo tolinako ku muntu wena naye afunidde buzibu mu kabenje kano mikwano banaiba baffe nabaguzi bano abagula bano emmere abo bamuti banala kujuukwa nabalala batubakulagana nabo ngaoli awo abali amisaamu abadde alunda ente natuguza ku mata yoyo wente zabitiddwa gyetanabakula mikabulabisi bamuziise neggo
bamuziiseewa ye abalala abamu bagula n'emmere tetubalaba basobola kuziikibwa. Kakati muzee wano wagulawo sente meka ebiseera biri ebyedda? Sikyazijjukira bulungi naye nagulawo bukadde maama oyo yabujjuki naye nga buli kimu kibadde mu mateeka mu layini, empapula zo zirina buli kimu kirina? Tukirina bannanyini ttaka banga bano eno mumayiro omuntu alina ekyapa kye naye mbadde bukyapa sinakwegula ng'oli kibanja. Of course nawo bana ettaka. Kakati gavumenti gikubira omulango ogusembayo kuba kati bagamba okuva ano mugenda era mulagawa anti nkekyo tetulina nabyo gye tulaga ba tetulina na kikumu na sente eki gye bakamala wano enanga mmanange newunyiza gwegambye ekyo myaka 13 gyomaze ku kitundu kuno. Soko ojje wano obulamu bubadde butya ku kitundu? Tubadde bubi buli nali nkyakola naye kati bankadde n'omulamu ng'olabirwa baana abitipangirano obusente bwe bampa ebyobukadde dinagula wano. Okay, kale jjajja tuyanziza naye nga gavumenti tugisaba yonna okubbira ddala eyo mita 2 mayumba gaba mangi wano wonna kiba kugumbya oluguudo tuba tuli ku luguudo. Kale tuyanziza naye batusabula sente ezitumala bange tokyalina wala wegula kumpi sente nyingi nnyo n'ennyumba zino byonna okubijjawo zantwalako sente nyingi. Kale gavumenti abantu mbawulira ensonga bwe eryemu betegefu kugenda naye mubasasule sente zitwaliwebo n'ebintu byabwe. Olibalira ennyumba ye sente zigijjamu asobola okuva atafune wakola ki wadde abantu bakulu bakaddiye ono agambye sente zaali za pensioni kuyasala watetenkanya obulamu abe ng'abeerawo kate kati agenda. So tubasaba bekikwatako mukimanyi gavumenti mwe byonna. Wow.